twogera ku CBS ku myaka 30 egy'omuggundu. Nze Irene Nakasiita era nga nkola n'ekitongole kino ekiddukirize ki Uganda Red Cross Society oba ekyomusalaba omumyufu nga nkola nga director owa communication ate wamu n'emikago oba ze tuyita partnerships. Abasinga bampita omwogezi wa Red Cross ekyo nno kyanguya obulamu. Njagala ku lwange ne ku ekitongole kino kyenkolera okuyozaayoza radio ya Ssaabasajja Kyabassa okuweza emyaka 30 ate egy'obuweereza eri eggwanga lyattu Uganda. Okusooka nsiima nnyo Ssaabasajja olw'okulengerera wala n'atuterawo radio eno kubanga etuyambye nnyo ffe ng'aba Red Cross ate wamu ne Buganda ne Uganda yonna. Kyabassa eno etuyambye okutuusa amaloboozi gaffe eri abantu mu ngeri ez'enjawulo. Ffe nga Red Cross obudde obusinga tuba twetaaga abantu okuvaayo mugaba omusaayi. Tuyitira ku radio eno ya Ssaabasajja okukunga bannayuganda n'abantu ba Buganda okusobola okulaba nga tuwa omusaayi. Tukoze emirimu egy'enjawulo ne Kyabassa eno nga tukola n'ebitongole by'obwakabaka eby'enjawulo omuli n'ekyakabaka Foundation kye tukozesezza naddala okutalaaga amasaza ga Ssaabasajja okutuusa obubaka obw'obulamu obw'omusaayi n'emirimu egy'enjawulo eri abantu ba Ssaabasajja. Njagala okwebaza CBS olw'ensonga nti etuwadde ba reporters ab'enjawulo. Tuyina abo be tuyina ab'enkizo nti newomukubira ssaawa mmeka nga waliwo story ayimukiramu. Ate naffe tuzenga tukola programs ez'enjawulo ng'okuyigiriza ba reporters baba bannamawulire ab'enjawulo butya basobola okureportinga ku nsonga ez'abantu kye tuyita lifeline communication era nga tulina be tubangudde mu bo era nga tuze tukola nabo ebbanga lyonna okusobola okulaba nga bareportinga bulungi. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Obudde obusinga bannamawulire abamu bawa amawulire ago agatiisa bafudde. Abasatu bafiiridde mu kabenje. Eggulire ng'eryo liyinza okukutujjisa omutima n'otya oba ne likutiisa. Naye ate bwe tukutendeka n'ogamba oba akabenje edde kabusa katugiddemu abantu naye waliwo n'abasigadde nga balamu. Olaba nti bw'oba oripotinga owa omuntu essuubi. Egyo tuyita lifeline communication. CBS ekikola bulungi nnyo. Kuba obudde obusinga baba bawa amawulire gaabwe tebawaganaaganaamiriza oba agatiisa. Twagala okubeebaza CBS olw'okuba nga muvuddeyo ate okukavaring ensonga ezo ezikwata ku bantu n'omuntu wa bulijjo. Ffe nga Red Cross ebibamba n'ebigwa bitalaze biba biguddewo. CBS y'emu ku radio ezisooka okuwa amawulire gano eggwanga ne bamanya ate n'okuwa amawulire gano agakwata ku bulamu bw'abantu. Essaawa zino tuli mu kirwadde ekya Ebola. CBS ekoze bulungi nnyo okusomesa abantu ku bulwadde buno obw'Ebola. N'olwekyo emirimu gye mukola nga Kyabassa ffe nga Red Cross tugisiima ate era twagala okwongera okukolaganira wamu nammwe. Njagala okunokolayo emisinde gya Ssaabasajja. CBS weba egyogerako n'essanyu ate newa reporting eyo enzigumivu. Tukoze emirimu mingi ne Kyabassa, emisinde tukoze nammwe, okunoonya omusaayi tukoze nammwe, okugenda n'ebuduuda twatuuka n'aba CBS bano babiteekamu engatto. Tulaze disaster nyingi ezigudde mu ggwanga nga batambula wamu naffe ne bakapturinga ebyo ebikwata ku bantu. Ebibamba eby'enjawulo n'ebigwa bitalaze. Disasters nga zizze ate n'ebirungi bye tuba tutuseeko nga Red Cross. Ndabira ddala nga CBS evaayo. Nze ng'omu bampadde omukisa okusoma amawulire ku Kyabassa. Ennaku zino olunaku lw'abakyala ng'olwo batulondayo era nze omu ku bo abafunye omukisa okujja nange n'ensoma ku mawulire ne ntuusa eddoboozi lyange ku bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja okulaba nga tuwuliziganya ate era nga tukolera wamu. Era nze ntwala emikago wano ku Uganda Red Cross. CBS wa mukago wa muwendo gye tuli. Era n'olwekyo njagala okukozesa omukisa guno ku lwange ne ku lw'ekitongole kino okubayozaayoza okutuuka ku myaka 30. Ate era njagala kubasaba tutambulire wamu. Maaso eyo gye mulaga mbatunuuliranga oba media house eyongera okukula buli lunaku. Ekisooka muleese digital communication. Tutale ennaku zino abantu stories ziri ku mutimbagano. Mutulaze nti mulina TikTok account, mulina website, mulina Twitter oba X, mulina Facebook, mulina emitimbagano egy'enjawulo. Ate gino ffe tugiitirako nnyo okusobola okubunya
amawulire ne information okutuusa ku bantu. Njagala era mbasabira mwongere okukula, twongereko ne kuba staff tubeere bangi, tusobole okukavaringa. Nsaba Ssaabasajja otwongere tusobole okugenda nga tutuuka ne mu mawanga eyo ng'eggulu ng'omuntu atuukayo Arua ng'oli waaba atuuseyo awuliriza Kyabasa. Tuspaninge twongere okugazwa okusobola okulaba nga radio eno etuuka ku bantu bannayuganda n'ensi yonna, kubanga ku digital tutuuka mu nsi yonna. Njagala esinga okunyumira program oba nti waliwo presenters eyo in my field I'm not allowed to take sides. Yeah. So nga mpumbawumba njagala okubajjukiza bannayuganda nti ekirwadde ky'Ebola weekiri era nga kittirawo ddala singa oba teweekomye bulungi. Nsaba tugoberere ebiragiro abasawo bye batuwa ng'okunaaba mu ngalo, obutawa abantu hugs zino oba okwegwa mu bifuba, obutakwata mu ngalo oba ze tuyita handshakes, naye okusinga okulaba hand hygiene nga tugikola bulungi nnyo. Ate singa oba ofunyemu enkenyera yonna oba obubonero obuyinza okuteeberezebwa okuba nti olina Ebola, bambi dduka bunambiro mu ddwaliro. Saagala wejjanjabire waka kuba ekirwadde bwe kikugoyaagoya munda ate oyinza okugenda okwagala okwejjanjaba nga obudde buyise ne kikuttiramu. Nsaba SOPs tuzigoberere tusobole okulaba nga tubeera balamu ate tulwanyisa ekirwadde kino tukigobe mu ggwanga lyaffe Uganda, tusobole okulaba nga bizinesi zitambula bulungi, ebintu byaffe bitambula bulungi, obulamu bwaffe nga nabwo butambula bulungi. Ssaabasajja tweyanziza nnyo olw'okutuwa CBS era tusaba Ssaabasajja owangaale, ogundegunde, otwale Buganda mu maaso.